Lord, come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Let the power of the Lord come down. Amen. Let the power of the Lord come down. Let the power of the Lord from heaven come down. Let the power of the Lord come down. Let the presence of the Lord come down. Amen. Let the presence of the Lord come down. Let the presence of the Lord from heavens come down. Let the presence of the Lord come down. Let the glory of the Lord come down. Amen. Let the glory of the Lord come down. Let the glory of the Lord from the heavens come down. Let the glory of the Lord come down. Let the healing of the Lord come down. Amen. Let the healing of the Lord come down. Let the healing of the Lord from heavens come down. Let the healing of the Lord come down. Let the wisdom of the Lord come down. Amen. Let the wisdom of the Lord come down. Let the wisdom of the Lord from heavens come down. Let the wisdom of the Lord come down. Praise the Lord. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Manya n'eddoboozi nze Pr Martin Timothy Lubega nate nzize ogabanaku wamu naawe ekigambo kya Katonda, ogabanaku wamu naawe obubaka bwa Katonda. Olwaleero olunaku lwa Sande twebaza Mukama oyo atuleese nate ogabana obubaka bwe buno obulungi, ogabana ekigambo kino ekirungi kye tuzze ogabana nate olwaleero. Obubaka bwenzize okugabanaku wamu naawe bwe bubaka ensi bwegenda ebalaatiramu emirundi mingi nnyo ng'abantu abakkiriza n'abatali bakkiriza batuusa obudde bwe batandise okulowooza ti oba oli awo si kyaddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ekiki ekyo kye ngenda okwogerako? Ngenda kwogera ku kigambo ekiyitiddwa GEHENNA. GEHENNA abantu bangi balina bwe bagyogerako, abantu bangi balina bwe bagiraba, abakkiriza bangi balina bwe bagitwala, era abamu balowooza nti yakwogerako bwogezi, oba oli awo teriiyo, oba oli awo si yaddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye kyaddala kituufu nnyo okitegeere era kikulu nnyo okitegeere nti GEHENNA yaddala. Olw'okubanga GEHENNA yaddala weetaaga ng'omwana wa Katonda era omukkiriza otegeere obutuufu n'amaanyi kwegamba n'omuliro gwe nnyini ogunaabeera mu GEHENNA era oguli mu GEHENNA obudde buno.
Abantu bangi nnyo geena buli lwe tugyogerako temugifaako, mulowooza teriiyo, mulowooza yakunyumyako bunyumya. N'abasinga obungi bwe twogera ku geyeena, bwe tugenda ku street okubuulira enjiri, abantu abasinga obungi nga muli ku zi street mubuulira enjiri, geyeena bwe muba mugyogerako, yes mugyogerako ne mugigamba abantu nti geyeena gyeri, geyeena gyeri, naye nga n'abamu mugyogerako nga temugitegeera, n'abamu nga mugyogerako nga temugikkiriza, n'abamu nga mugyogerako bwogezi bwe mutyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye olwaleero kyenziza okwogerako nkugambye gye tuyita geyeena. Bwe njogera ku geyeena, muganda wange ampuliriza, soogera ku purgatori. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Purgatori ne geyeena birina enjawulo. Abantu abasinga obungi balowooza nti bwe twogera ku purgatori oba waliwo enjigiriza nnyingi nnyo ezoogera ku kifo ekiyitibwa purgatori. Mu nzikiriza y'ekikatuliki ekifo ekiyitibwa purgatori kitegeezebwa okubeera nga kye kifo ekyo omukkiriza mwabeera nga ayina obulumi singa afa n'abeera nga tannayingira mu ggulu. Purgatori mu Roman Catholic religion ekkirizibwa oba balina belief ti emyoyo gy'abo abafudde gibeera mu state oba mu kyetwandiyise state of grace, kwegamba mu kifo oba mu kifo ekyo ekyokubeera nga bayita mu bulumi, nja kiyita ekifo eky'obulumi. Bakkiriza nti emyoyo egimu gibeera mu kifo eky'ekisa kya Katonda, naye ekifo ekyo nga gibeera giteekebwateekebwa okuyingira mu ggulu. Ekigambo purgatory mu lulimi Olulatini kye kigambo purgatorium. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekigambo purgatorium kwega purgatory ekyekyoluzungu mwe mujja ekyoluganda purgatori oba ekyolulatini purgatorium, okuva mu kigambo ekiyitibwa pagare oba ekitegeeza to purge. Mu ngeri emu oba endala ekigambo ekyo kifubutuka mu ngeri zaabwe nnyingi nnyo zebakkiririzaamu nga abakatuliki, nga kyogerwa okubeera nti kyekifo emyoyo gy'abakkiriza abo ababeera bafudde we giyitira mu kugezesebwa, mu kutukuzibwa, mu kutereezebwa gisobole okuyingira mu ggulu. Eyo idea eya purification oba eya temporary punishment after death eri mu Catholic religion. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo concept ya purgatory eri mu Catholic religion tekkirizibwa mu Bayibuli okusinziira mu byawandiikibwa. Lwaki? Kubanga okusinziira mu byawandiikibwa era tujja kukizuula nti Bayibuli eyogera ku bifo ebyenkizo bibiri, eyogera ku geyeena n'eyogera ku ggulu n'eyogera ku nnyanja ey'omuliro. Ebifo ebyo in fact nja kubiseetinga nti biri bisatu: ennyanja oba geyeena, ennyanja ey'omuliro, weewaawo n'eggulu. Tojja kusanga kifo kiyitibwa purgatori mu Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Purgatori kigambo ekitegeeza ebiseera ebisinga obulumi omuntu bw'ayitamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo obulumi bwe mu geyeena gye buli, naye kyenjagala okutegeeza n'okulabula bannaffe abo nti obulumi si kifo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Obulumi buwulirwa, omuntu awulira buwulire, n'olw'ensonga eyo tebusobola kubeera kifo. So purgatory is not a place but it is pain, too much pain, obulumi obungi ennyo. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna bw'afa okusinziira ku Bayibuli tukimanyi bulungi nnyo ti omwoyo gwe bw'abeera abadde si mukkiriza mu Kristo Yesu nga teyazaalibwa mulundi gwakubiri mu Kristo Yesu, omuntu oyo okusinziira mu Bayibuli tukimanyi nti agenda mu kifo kimu kiyitibwa geyeena.
Point enkulu gye njagala otegeere abakkiriza kye mulina okumanya mu ddiini ez'enjawulo zonna ezimu zikkiriza ti omuntu bw'afa nga abadde ayina ebisobyo, nti ebisobyo ebyo bye bigenda okubeera nga Katonda agenda kubimujajinga, n'olw'ensonga eyo ebisobyo ebyo byafudde alina bigenda mulemesa okuyingira mu ggulu. Ebiseera ebisinga eddiini ezimu we zigambira timukyayinza okumusabira n'asobola okuyingira mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omuntu yenna tasobola kubeera nga ayingira mu ggulu bw'abanga eggulu abadde taliriimu ku nsi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omuntu ayinza okwebuuza, eggulu ndibeeramu ddi? Wano ku nsi Bayibuli egamba akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we, omusango gwa Katonda ogw'ekibi tegulimusinga. Bayibuli eri very clear neeraga ti omwoyo gwe guyingirirawo mu ggulu, gubeera mu ggulu olw'ensonga omuntu oyo yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Bayibuli kyeva etulaga nti n'olw'ensonga eyo muli ku nsi naye temuli ba nsi. You are in the world but you are not of the world. Though you are in the world but you are not of the world. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ti newankubadde nga muli mu nsi ne temuli ba mu nsi muno. Bayibuli bwetyo bwekinnyonnyola, Bayibuli bwetyo bwekikubikulira n'ekikulaga. Bono bw'ogenze n'osoma mu kitabo ekya Yokaana 17 olunyiriri lwa 16 paka ku 26 olwo lwonna olujja kuba lwongera okulaga bulungi nnyo. So they are not of the world, even as I am not of the world. Bw'oba ovudde ku 16 nti si ba nsi eno newankubadde si ba nsi eno ngera nange bwe siri wansi eno. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ojja kweyongerayo osome, ojja kukizuula nti newankubadde tuli mu nsi muno naye we do not belong here. Mu nsi muno tuli mu lugendo. Muganda wange weetaaga okitegeere ti mu nsi muno tuli mu lugendo. Ffenna tutambula tuli mu lugendo. Olugendo luno tutambulira bwereere, naye olunaku lulijja olw'okusasula mu maaso ga Katonda. Emirimu egyo Katonda gye yatuwa okukola ku nsi kuno, okutubuuza emirimu egyo twagikola tutya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kyova olaba GEHENNA nkulu nnyo okukitegeera nti gyeri. Olwaleero sizze nanjiri yakukyamuukiriza okukugamba nti emikisa giigyo, ebyamagero biibyo, sente ziizo. Naye enjiri olwayo gye nzize nayo nzikiriza nti ereeta sente, nzikiriza nti ereeta ebyamagero, nzikiriza nti ereeta obulamu kasita otegeera Katonda. Ekisumuluzo ky'ebyamagero byonna, ekisumuluzo kya ssente zonna, ekisumuluzo ky'obugagga bwonna kutegeera Katonda. Abasinga obungi mukivaako, muva ku nnono. Mwabali mu Bible study gye nsomesa eyitibwa nti ekisumuluzo kya Katonda ekikutuusa mu kukulaakulanya, mujjukire ti nabawaako erimu ku linnyo ly'ekisumuluzo eryali ligamba oba eryalina omuntu okugamba nti noonya okwegamba mu kisumuluzo ekyo waliwo ekyandikwa kye nabawa ekigamba nti nsooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebisigadde byonna biribongerwako. Kati abasinga obungi baagala kusooka kubeera nga banoonya eby'obugagga olwo obwakabaka bwa Katonda bubwongerweko. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebisigadde byonna binaakwongerwako. Obutuukirivu bwa Katonda tukimanyi tubufunira mu kutegeera Katonda. Obutuukirivu bwa Katonda tukimanyi tubufunira mu kutegeera Mukama waffe Yesu Kristo. Obutuukirivu bwa Katonda ku nsi kuno tukimanyi teri muntu ayinza kubukola, teri muntu ayinza kubufuna. Katonda yaraisinga standard, teri muntu ayinza kugyefunira ye nga ye, teri muntu ayinza gyefunira ye nga ye. Gwe mu maanyi go tosobola kukola butuukirivu bwa Katonda. Obutuukirivu bwa Katonda butegeeza standard y'obutuukirivu Katonda kwali. Obutuukirivu bwa Katonda butegeeza ki? Kitegeeza omuntu okubeera omutukuvu nga Katonda bwali omutukuvu, nga kikumi ku kinnaakyo nga ye bwe yenkana. Ekyo ku nsi kuno ayitibwa omuntu, ayitibwa omwana Adamu, talina maanyi, talina busobozi busobola kwenkana Katonda butuukirivu.
songa ate mu ggulu Katonda ayagalayo abantu abo abafaanana nga ye batya, abatuukirivu nga ye bw'ali omutuukirivu. Ku nsi kuno twetaaga tubuuze ekibuuzo, muntu ki oyo alina obutuukirivu nga Katonda bw'alina? Bayibuli eri very clear egamba fe abakkiriza Kristo Yesu tuweebwa obutuukirivu obwo mu myoyo gyaffe. Bayibuli egamba nti obutuukirivu kirabo bulabo Katonda kyagaba. Kyova olaba nti olw'okuba akimanyi nti teri muntu asobola kukola butuukirivu naye nkana Katonda butuukirivu, teri muntu mu bufunze olw'okuba Katonda akimanyi nti teri yayinza kumwenkana butuukirivu, kyava butuwanga gifuti, kyava butuwanga ekirabo. Katonda bw'ati bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka ti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Teweerabira bw'omala ofuna obutuukirivu, kyova olaba Bayibuli egamba nti awo ne tumufaanana nga tukyali balamu. Eggulu oba GEHENNA bisalibwawo ng'okyali mulamu. Bw'oba osomye mu kitabo kya Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okuna olunya olw'17 paka ku lw'19 luli very clear, lukulaga. Olwaleero ennyiriri ngenda ziyitamu lukwakwayo ezisinga ojja zeesomera kuba ebyokwogera nina bingi. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okuna olunya olw'17 paka ku lw'19 lugamba, here is our love made perfect that we may have boldness in the day of judgment, because as he is so are we in this world. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nti okwagala kwaffe kutuukirira mu Kristo Yesu ku lunaku olw'omusango tusobole okubeera n'obuvumu. Bayibuli egambye nti kubanga ye nga bw'ali naffe bwe tuli mu nsi muno. Amakulu gaakyo tumufaanana nga ye bw'afaanana. Wano kungulu tetusobola kubeera nga tumufaananira ddala. Wano kungulu emibiri gyaffe tegisobola kufaananira ddala Yesu. Lwaki? Emibiri gyaffe tetutalina kwerabira tituli mu mibiri egy'ekibi. Era Bayibuli egamba ti obulokozi obwasooka bwajja ku mwoyo, bwajja ku muntu ow'omunda. Obulokozi obwokubiri bugenda kubeerawo nga Yesu akomyewo kunona ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Ekkanisa eyo gwe emibiri gy'abakkiriza bonna abakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi waabwe. Bayibuli egamba mu kutemya kw'eriiso, mu kutemya kw'ekikoowe nga Kristo alabise mu bbanga, the dead in Christ will rise again. Abafu mu Kristo Yesu balizuukira. Emibiri egifa gino gye twambala Bayibuli egamba girikyusibwa ne twambala emibiri emipya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo olwo lwe lunaku lwe tugenda okulokolerwa ddala, okuviira ddala mu mubiri guno n'ebikemo byagwo. Guno omubiri gwe twambadde, guno omubiri gwe tulimu balokole, gwo gusigala gukemebwa n'ebiseera ebimu ne tugwa mu kukemebwa. Kyova olaba Bayibuli egamba nti mwesigwa oyo Yesu Kristo, kabona asinga obukulu, Katonda gwe yatuwa atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, eyawaayo omusaayi gwe n'awaayo obulamu bwe ku lwaffe, ku lulwo nze nange, ku lulwo gwe nange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ffenna ne yeewaayo ku lwaffe. Omubbi, omutamiivu, malaaya, n'oyo w'empisa ennungi, naye Katonda yamufiiririra olw'ensonga nti empisa ne bw'onoobeera na nnungi zitya wabeerako zikuweebuukako. Lwaki? Muyinza okulowooza nti yafiiririra babbi bokka, yafiiririra bamalaaya bokka, yafiiririra batamiivu bokka. Nedda, naawe aweebwa ekitiibwa ku kyalo yakufiiririra. Naawe aweebwa ekitiibwa mu famire y'ewammwe yakufiiririra. Naawe ensi gwetenda empisa yakufiiririra. Lwaki? Kubanga toyina mpisa zonna Katonda z'ayagala. Eno ensi ne bwe tubeera n'empisa ennungi tezisobola kwenkana za Katonda, kubanga tuli mu mubiri gwa Adamu ogwonoona, omubiri ogw'ekibi. N'olw'ensonga eyo ate ebifo biri bibiri byokka ebyateekebwateekebwa okubeera nga abantu tugendamu, ebiyitibwa Purgatori. Muganda wange ampuliriza, ezo njigiriza za ddiini za nsi zino, naye njagala ozuukuko obwongo oddeyo ku nnono za Bayibuli. Bwe kiba kisoboka nga wandyagadde n'okwetwalira Yesu Kristo okuba omulokozi wo, at the end of this service nkubira kasimu 07574200020 osobole okubeera ng'oyatula obulokozi. Weetwalire Yesu Kristo okuba omulokozi wo, nkuluŋŋamye mu kigambo kya Katonda osobole okutegeera Katonda, osale eddiiro ove mu madiini ag'ensi oyingire Kristo Yesu.
Lwaki eddiini tekulaga bino byenkulaga olwaleero? Eddiini ekulaga filosofe waayo gwe yazimba, naye ekigambo kya Katonda kyawukana ku filosofe w'ensi. Filosofe kigambo kiva mu magezi n'endowooza n'enfumiitiriza y'obwongo. Enfumiitiriza y'obwongo y'abantu eddiini mwe zitandikira. Nnyingi nnyo zaameruka ku nsi naye zaava ku kigambo kya Katonda. Zoogerako mwogere, ziraga empisa ennungi weewaawo, naye empisa ennungi ze zikulaga tezikumala kuyingiza mu ggulu. Lwaki nga tezikumala kuyingiza mu ggulu? Katonda ayagala empisa ennungi ozimaleyo. Teri muntu asobola kumalayo mpisa ennungi ezo. Mukama waffe Yesu kyava ajja. Bayibuli egamba Katonda kyava atuwa ye, kyava atuwa Kristo Yesu, oyo ataakola kibi, ataalina kibi, ataasobya. Nga ki ekibeerawo mu mbeera eyo? Bw'okkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi wo, obutuukirivu buno bwonna bukuweebwa nga kirabo. Yesu yabulina, Yesu ye yabukola. Mu Bayibuli ne mu Kuruhani, Yesu ye nabbi yekka era ye mwana wa Katonda yekka ataasobola kubeera ng'ayonoona. Eyava ku nsi nga talina kibi, eyava ku nsi nga tasobezza, eyava ku nsi nga teyeegaddanze n'abakazi. Kebe Kuruhani naye ekulaga nti alidda n'awasa, ne Bayibuli egamba alidda n'awasa, naye okuwasa kwe kuliwa. Kuruhani eyinza oba teyakumalirayo okuwasa okwo, naye Bayibuli ekukumalirayo. Bayibuli egamba nti ffe Kanisa yeffe mugole wa Kristo, yeffe mugole gwagenda okuwasa, yeffe mugole gwe yawasa edda naye embaga etegekebwa, yeffe mugole embaga eyo egenda kutegekebwa nga twambadde emibiri emipya. Weewaawo bw'okkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi wo, obeera ofuuliddwa kitonde kijja, ofuuka kitonde kijja. Bayibuli egamba ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Kyova bw'okkiriza Kristo Yesu, omwoyo gwo agutolosaayo mu mizimu gy'ekika, agutolosaayo mu mmanda z'ekika, agutolosaayo mu majinni g'ewammwe, agutolosaayo mu mizimu gy'ewammwe, agutolosaayo mu lubaale w'ewammwe. Gy'ova olaba bw'okkiriza Kristo Yesu omulokole owaddala teyeetaaga kubeera ng'akutula emizimu gy'ekika ky'ewaabwe. Lwaki? Bw'onoosoma ekigambo kya Katonda kijja kulambika otegeere nti emizimu gy'ewammwe ku nsi tegikyakuyinako maanyi. Lwaki? Kubanga ggwe oli kitonde kijja, wasala eddiiro n'ova mu mizimu gy'ewammwe. Musumba, ate olwo abaliyo tetubayambeko gikutula. Amazima ge gano, oli waaba akyayagala emizimu gye ne bw'ogikutula omala budde. Bayibuli egamba true deliverance is preached. Okusumululwa okwaddala kubuulirwa bubuulirwa. Jjajjaawo oweewammwe oweeyo mu kyalo yeetaaga kubuulira bubuulizi njiri. Nga nange bwendi wano nze Lubega Martin neddira Ngabi Akabbiro Gyerengesa, ndi muzzukulu wa Kibojjera ku Lwazi, ndi muzzukulu wa Nsamba wano ku nsi. Naye bwe tudda eri emabega bajjajja abo gye bali, Bansamba, Bakibojjera ku Lwazi, ba Erimizida n'abalala. Naye mu bufunze kikyengezaako okulaga mu mbeera eno era nsobola okulanya ng'omusajja Omuganda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye emizimu gy'e Buganda, emizimu gy'omu kika kyewaffe ku nsi tegikyanina maanyi kubanga nakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wange. Bayibuli kikyeraga mu nsi ey'omwoyo, omwoyo gwe gusomosebwa ne gutolosebwa ne gugibwayo mu bufuge bw'ekizikiza obwo obw'ebika bino eby'ensi mwe tubeera. Kyeva egamba nti olwaleero muli kika kitukuvu, gwanga ddonde, baana banvuma, musobole okwolesa obulungi bw'oyo eyabayita, musobole okwolesa ekitangaala kye ekinene, musobole okwolesa ekitiibwa kya Katonda ekinene. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe tusala eddiiro ne tudda eri Kristo Yesu, emyoyo gyaffe givaayo eri mu kika eky'ensi, naye tekitegeeza nti n'omubiri gwe guvuddeyo. Kyova olaba tetukiwagira nti fumbirwa oba wasa omukazi ow'ekika kye eky'oku nsi. No, Bayibuli egamba nti ne Mukama waffe Yesu Kristo yassanga ekitiibwa mu buwangwa. Obuwangwa tubussaamu ekitiibwa mu bintu eby'enjawulo byebyo we butavvoolera Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Obuwangwa we butavvoolera Katonda tubuwa ekitiibwa. Empisa ez'obuwangwa we zitavvoolera Katonda tuziwa ekitiibwa. Because obuwangwa Katonda ye yabuteekawo, amawanga ye yagateekawo, amawanga ye yagatonda era weegali ku lulwe.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Sitaani yayingira buyingizi mu bika bino eby'ensi n'abyefuga era n'abiwamba, naye olwaleero tukivaamu tutya? Bayibuli egamba nti Katonda kyeyava ateekawo ekika ekikye. Tuli kika kitukuvu, ggwanga ddonde, baana ba nvuma. Bayibuli bw'eyogera that you are a chosen generation, a royal priesthood. Praise the Lord. A chosen generation. Bayibuli kikyetegeeza nti a chosen generation lwa nsonga nti oli mu kika, ojja mu Kristo Yesu, oba ozze mu ggwanga. Kyova olaba nga Theios Divinus Outer Church ffe tulina bendewera oba bendera ekiikirira eggwanga lyaffe ery'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Eggwanga lino lye tukiikirira si ggwanga Uganda, eggwanga eriri ery'omwoyo, ery'ensi ey'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. It is a spiritual nation. Ggwanga lya mwoyo lye tukiikirira. Haleluya. Era n'abaana ba Isirayiri nabo balina bendera eyali yakiikirira eggwanga lyabwe. Naffe weewaawo mu nsi ey'omwoyo tulina ebendera ekiikirira ensi eggwanga lyaffe mu nsi ey'omwoyo. Bible guy, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Praise the Lord. So n'olw'ensonga eyo GEHENNA yaddala, GEHENNA gyeri. GEHENNA gyeri kyekireeta Yesu atuwe ekika ekipya, atuwe ekika okutuwonya GEHENNA. Lwaki? Kuba Katonda yakimanya nti yateekateeka GEHENNA ng'agiteekeddeteekedde emizimu, Sitaani n'emizimu gye. Naye Sitaani tayagala gendayo yekka, kyova olaba afuba okuwabya bangi banaasobola okusuulayo era bagwe naye mu muliro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kyova olaba kikulu nnyo. Well, Bible God prepared hell, prepared that place. He prepared hell for angels of darkness, for devil and his angels. Kulwa Sitaani n'emizimu gye oba ne bamalayika be ababi. Ojja bisanga mu Matayo sura ya 5:41. Lugamba, then he will say to those on the left, depart. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tola n'agamba abali ku mukono ogwa ddyo nti muve wendi musuulibwe eri mu muliro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kubanga you are cast, agambe kubanga mukolimiddwa, musuulibwe mu muliro ogutazikira ogw'olubeerera ogwategekerwa Sitaani n'emizimu gye. Waliwo abo bajja osuulayo nga bantu naye nga tegwategekerwa Sitaani n'emizimu gye. Lwaki? Katonda yali akimanya abantu baabawadde, abawadde obulokozi. Ekintu kyangu nnyo kukkiriza Yesu Kristo owone omuliro ogwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omuliro gwa GEHENNA gwokya muganda wange. Omuliro gwa GEHENNA gwokeza ddala. Omuliro gwa GEHENNA guteta. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gwampuliriza kyova olaba weetaaga okitegeere bulungi nnyo nti weetaaga weetwalire Kristo Yesu okuba omulokozi wo. Gwe omulokole abadde abuusabuusa nti oba GEHENNA teriiyo, weetaaga okitegeere bulungi nti GEHENNA yaddala. Naye GEHENNA gye njogerako yo yeeriwa? GEHENNA gye njogerako yo yeefaanana etya? Nagamba enda kozesa sipiidi ya kika kya waggulu, ennyiriri ezimu ojja kuba ozeesomera mu budde bwo obw'eddembe, kubanga leero nzize kubuulira mu sipiidi. Ekigambo GEHENNA mu lulimi Olugiriiki kiyitibwa GEHENNA. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Wano mu Buganda tukiyita ekigambo GEHENNA tukivunula GEHENNA. Bwe njogera ku GEHENNA buli muntu yenna asobola okukimanya nti twogera ku kifo eky'omuliro abantu abo bonna abajeemera Katonda gye balisuulibwa. Bwe twalinga abato twawuliranga nnyo nga boogera ku GEHENNA. Bwe twalinga abato nga tuzannyanga nga tugamba bannaffe nti munnange ggwe abo abakola ebibi baana ba Sitaani era bajja suulibwa mu GEHENNA. Bwe twabeeranga awo nga tugamba nti tusobola okugamba nti maama ono wuuno alimba banne, ekitegeeza ono agenda mu GEHENNA, mwana wa Sitaani. Twakula ffenna abakulira mu maka agalimu okukkiriza aba agoogera Katonda, mwenna mwakula muwulira ku kiyitibwa GEHENNA n'eggulu. So abamu bakyalina endowooza eyo gye twakula nayo mu buto. Weewaawo kituufu nnyo GEHENNA eringa ngera bwe bagigamba mu buto, naye kyentegeeza mu kino okubeera n'endowooza eyo kwe kubeera nga tofunanga budde, totwalanga budde kumanya ddala kyekiki. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Eggulu lya ddala ne GEHENNA ya ddala.
The word Gehenna oba ekigambo Gehenna kiva mu kigambo eky'Oluhibru Gehenna, eky'Olugreek Gehenna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Gehenna ekya Greek kyekigambo GEHENNA. Ekigambo kino mu lulimi Oluhibru olwa Bayibuli kivuunulwa Gehinnom. Ebigambo nabagamba Bayibuli eri mu nnimi ziri 3 ezeetongodde. Olulimi olusooka lwe lulimi Olwebulaniya abaana ba Isirayiri bwe baayogeranga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olulimi Olwebulaniya ne jjajjaffe Ibulayimu lwe yakozesanga. Era ekigambo ekyo Gehenna Ibulayimu bwe yakyogeranga Gehenna. Lwaki? Buli eyayogeranga olulimi Oluhibru yakyogeranga Gehenna. Gehenna nga kyogera nti GEHENNA Gehenna. Mu lulimi Olugreeki Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ibulayimu bwe yayogeranga Olugreeki ng'akyogera Gehenna, bwe yayogeranga Olwebulaniya ng'akyogera Gehinnom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So mu lulimi Oluhibru ekigambo ekyo kyogerebwa Gehinnom. Gehinnom nga kiri GEHINNOM. Ekigambo ekyo nga kitegeeza ki? Kitegeeza ekiwonvu eky'abaana ba Hinnom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekiwonvu eky'abaana ba Hinnom oba ba Kinnom mu Luganda ndowooza avuunulwa Kinnom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So kino ekiwonvu ekiyitibwa Hinnom, ekiwonvu Hinnom kyekiwonvu ekyo ekimu erinnya lino mwe libbulwa oba ekigambo kino mwe kibbulwa Gehinnom oba Gehenna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekiwonvu kino kyali mu maserengeta aga Yerusaalemi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. The very south of Jerusalem. Kiwonvu ekyali mu maserengeta ga Yerusaalemi. Era mu ancient Israel oba mu biseera ebyedda ebya Isirayiri ekiwonvu ekyo bakikolerangamu saddaaka nnyingi nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Abayisirayiri abedda abaali baava Katonda ng'emitima gyabwe gyava Katonda baayisanga abaana baabwe mu muliro. Omuliro ogwo gwe baakumanga mu kiwonvu ekiyitibwa Gehinnom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. So ekiwonvu ekyo bwe kityo baakiyisangamu abaana baabwe mu muliro nga babasaddaakira bukatonda obutono. Baakolanga zi sacrifices z'abaana eri bukatonda obutono obw'Abakanani. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Waliwo katonda ow'Abakanani eyalinga ayitibwa Moleki. Moleki was a small god ow'Abakanani. Nga bwe twandigambye nti yali lubaale ow'Abakanani gwe baasinzanga eyayitibwanga Moleki. Abayisirayiri abaali bajeema ne bava Katonda baddiranga abaana baabwe ne babatwala mu kiwonvu ekyo ekiyitibwa Gehenna oba Gehinnom nga kibeera kitetta omuliro, kinyookamu omuliro nga basobola okuyisaamu abaana baabwe ne babasaddaaka eri katonda omutono oba lubaale w'Abakanani ayitibwa Moleki. Ebyo ng'oyagala okubimanya ojagenda mu kitabo ekya 2 Chronicles oba kyetuyise ebyomu mirembe ekyokubiri obeere nga obyesomera essula ya 28 olunywa olwokusatu. Mu Luzungu kigamba, and he made offerings in the valley of the son of Hinnom and burned his sons as an offering according to the abominations of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. Hallelujah. Ekiwonvu kyekyo ndowooza olabye nga babeera basaddaakirayo abaana baabwe. Bw'obeera ogenze mu ebyomumirembe ekyokubiri ssula ya 33 olunywa olw'omukaaga ekiwonvu kiddamu ne kyogerwako. Bayibuli egamba, and he burned his sons and as an offering in the valley of the son of Hinnom. Nti olwo n'ayokya abaana be n'abawaayo ng'ekiweebwayo mu kiwonvu Ekinnom. Ndowooza mu Luganda kivunulwa Ekinnom. Wenkijjukidde bakiyita Ekinnom. And used fortune telling and omens of sorcery. N'akozesa enkola ez'okulagula n'obusamize n'obulogo. And dealt with mediums and with necromancers. He did much evil in the sight of the Lord, provoking him to anger. Ekiwonvu kino Ekinnom lwaki Yesu kikusomerako olunyiri luno kandusome nsikiriziddwa dusomako mu Bayibuli y'Oluganda osobole okutegeera Gehenna kyekiki era efubutuka wa okubeera ng'eyogerwako.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bw'oba osoma 2 Chronicles ebyomu mirembe ekyokubiri essuula ya 33 olunyiriri luluno lwa 6, Bayibuli egamba nti era n'ayisa mu muliro abaana be mu kiwonvu ekya mutabani wa Kinomu n'alaguza ebire n'aba n'ebyobulogo n'ebyobuganga n'agendanga eri abo abaliko emizimu n'abalogo n'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kyekyo ekiwonvu Kinomu ekyogerwako, Kinomu oba kye tuyita Hinomu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Nfunye ekigambo ekituufu eky'Oluganda, mbadde ndi used nnyo n'ey'Oluzungu. Bw'obeera osomye n'osoma mu Jeremiah chapter 7, Yeremiya essuula ya 7 olunyiriri lwa 3 lugamba, and they have built the high places of Tepeth which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire which I did not command, nor did it come into my mind. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekiwonvu ekyo kiikyo kiddamu kyogerwako, ekifo ekyo. Haleluya. Bw'obeera ozzeemu n'osoma mu ssuula ya 19 olunyiriri lwa 2 paka ku lw'omukaaga mu ssuula mu kitabo ekya Yeremiya essuula ya 19 olunyiriri olw'okubiri paka ku lw'omukaaga luddamu ne lwogera ku kifo kye kimu. Ekifo kino Bayibuli eddamu n'ekyogerako ekifo ekyo mu Isaaya essuula ya 33. Emyaka egyedda Gehenna oba Gehenna kyali kifo ekyali unclean, ekyali ekikyafu, ekyali kiwunya ekivundu ky'emirambo egyasuulibwangayo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekifo ekyo ekiyitibwa Gehenna ekyawano ku nsi njagala okitegeere. Kati nno bweda kisinda kunnyonnyola kyekino wammanga nti Gehenna ey'omu ggulu ndala nnyo ku Gehenna ey'oku nsi. Wano ku nsi Yesu akozesa Gehenna ey'oku nsi okunnyonnyola Gehenna ey'omu ggulu. Yesu yakozesa ekifo kino ekyali kiyitibwa Gehenna oba Gehenna wano ku nsi. Abayudaaya kye baali bategeera obulungi, kye baali bamanyi obulungi, ekifo ekyasuulibwangamu kazambi, ekifo ekyasuulibwangamu kazambi mungi, kasasiro mungi, kyasuulibwangamu abafu, kyasuulibwangamu emirambo. Ekifo ekyo ekiyitibwa Gehenna oba Gehinomu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo emyaka mingi nnyo Gehenna, ekifo ekyo Gehenna ekyawano ku nsi kyagenda mu maaso. For a burning place has long been prepared. Indeed, for the king it is made ready. Its pyre made deep and wide, with fire and wood in abundance. The breath of the Lord, like a stream of sulfur, kindles it. Bw'oba osomye mu Isaaya essuula ya 33, Isaaya nabbi akyogerako Gehenna ekifo ekyo. Mu myaka egyayita Gehenna kyajjanga kibeerawo ekifo ekyo ne kigenda mu maaso n'okubeera nga kibeera ekiyitibwa unclean place, ekikozesebwa okubeera nga bakyokeramu kasasiro ow'omu kibuga Yerusaalemi. Yesu yakozesa ekifo ekyo Gehenna to illustrate the spiritual hell. Yakozesa Gehenna oba Gehenna ekyo ekifo eky'oku nsi eky'omu kiwonvu ekyo Kinomu, naye nga kibeera nga yali akikozesa okulaga Gehenna ey'omwoyo, Gehenna ekifo emyoyo gye girisuulibwa. Eno Gehenna ey'oku nsi baasuulangayo mibiri gy'abantu, ababbi n'abanyazi, emisango bwe gyabasinganga ne babatta, emirambo gyabwe bagisuulanga eyo. Teebereza ekifo ekifaanana bwe kityo. Nekyabanga kitetta omuliro gwabeerangayo, ennaku yabeerangayo, ekivundu kyabeerangayo, envunyu zaabeerangayo olw'emirambo emingi egyasuulibwangayo. N'olw'ensonga eyo Bayibuli kyeva egamba oba kyeva etulaga nti God despised the false god Molech, that he explicitly forbade the Israelites from having anything to do with him. In Leviticus 18:21, Katonda agaana Abayisirayiri okusinza Katonda oyo ayitibwa Molech.
Bible gamba, you shall not give any of your children to offer them to Molech, and so profane the name of your God. I am the Lord. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Abayisirayiri abagaana okuwa abaana baabwe okubawaayo nga saddaaka ez'ebiweebwayo eri katonda ono balubaale ayitibwa Moleki. Era nga abaganda bwe munaakola ekyo mujja kuba mukoze ekyomuzizo ku linnya lya Mukama, kubanga yenze Mukama Katonda wammwe. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Yabawooninga, yabalabula n'abalaga nti waliyo n'emisango eginaddirira ekyo. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Era bw'oba osomye mu Yeremiya 19, Bible God, thus says the Lord, go buy a potter's earthenware flask and take some of the elders of the people and some of the elders of the priests to go out to the valley of the son of Hinnom at the entry of the postehard. So bw'oba wetegereza obunabbi obuli awo, nabbi Yeremiya byayogera mu Yeremiya 19 alagirwa. So ensonga awo ojja kulaba ebibonerezo Katonda bye yali alagidde era bye yalagira kwabo bonna abanaasigala nga basinza Katonda oyo owa Ekinom oba Katonda oyo Moleki. Mukama waffe yebazibwe nnyo. So n'olwensonga eyo mu ngeri emu oba endala yali ayagala abantu basigale nga bali warned. So in another prophetic warning tukirabye that God renamed the valley of Hinnom as the valley of slaughter. Nti ekifo ekyo ekiyitibwa Hinnom oba Kinnom Katonda yakituuma the valley of slaughter. Ekiwonvu ekyo ekiyitibwa Gehenna oba Gehinnom Katonda akyongera erinnya eddala, ekiwonvu ekyokusala. Mukama waffe yebazibwe nnyo, oba ekyokuttiramu. So n'olwensonga eyo Abayisirayiri bwe babagamba tebaawuliriza, era baafuna ba evil kings aba Yuda nga Akazi. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda, nga Akazi ne bakozesa ekiwonvu kino for their demonic practices. Bw'oba ogenza n'osoma mu 2 Chronicles chapter 28 verse 3, Bible egamba bw'oba osomyewo ejja kuwa byeyogerawo egamba, and he made offerings in the valley of the son of Hinnom and burned his sons as an offering according to the abominations of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. Isirayiri bakola nsobi. Katonda yali yabagaana okuddamu okusaddaaka abaana baabwe eri Katonda buno obutono, ne kabaka Akazi ye yakola ebyo. Bw'oba ogenze n'osoma mu 2 Chronicles oba eyo mu mirembe ekyokubiri essula ya 28 olw'okusatu, Bible eri very clear ti Katonda n'abapanishinga. Katonda n'apanishinga Abayisirayiri, n'apanishinga ekibuga kya Yuda. Katonda bw'atyo n'abaleetera abalabe baabwe, ne bajja ne babalumba, ne bajja ne babalwana oba ne babalwanyisa, era ne babawangula. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Era ekyo ne kireetera okubeera nti bawambibwa, ne bawambibwa so paka emyaka 7 nga giyiseewo nga bali mu exile. Kyekiddirira tukiraba nti Abayisirayiri bawambibwa emyaka 7 nga bali mu exile. Eyo Babiloni gye baatwalibwa tukimanyi bulungi nnyo nti mu biseera ebyo Babiloni Daniel nabbi gye yali, eyo Daniel nabbi gy'ayogerera olulimi Oluramayiki. Babiloni olwaleero nabagamba nti ebitabo ebya theology ebisinga bigipointingako nga Iraka oba ne bigipointingako ng'ekibuga Palestine. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. So it wasn't until after 70 years in exile, emyaka 7 mu exile nga bali eyo. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Lwaki bagenda mu exile? Lwaki bagenda mu exile? Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Lwaki bagenda mu buwambe? Bible eri very clear tulaga bujeemu. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Obujeemu bwe bwabatwala mu exile, obujeemu bwe bwabasuula mu exile. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Babiloni okusinziira ku Bayibuli oba n'okusinziira ku history oba ku byafaayo ebyaleero, Babiloni tugiraba bulungi nnyo nga kye kibuga ekiyitibwa Iraka.
kitegeeza abawalabu okuva e Iraka bajja ne bawamba oba bajja ne bawamba abayudaaya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So kabaka oyo waabwe ow'abawalabu eyabawamba yali ayitibwa Nebukaduneza n'abalala. Mu bufunze kikyotegedde okutegeera nti awo mu mwaka gwa 23 BC ekibuga kino kirabibwa. So site eno ya Babylon yali located mailo 5 mu south of Baghdad along the Euphrates River mu present day olwaleero. Ekibuga kino kyali founded mu myaka 23 nga Yesu Kristo tanaba kujja. Era ekibuga kino Babylon edda kyayitibwanga ekibuga eky'Abakaludaaya, abantu abayogeranga olulimi olwo Olukaludaaya, abantu aba South Mesopotamia. So Babylon nefuuka major military power under Amorite king oba kabaka w'Abamoli eyali ayitibwa Hammurabi. Yafuga okuva mu mwaka gwa 1792 paka mu mwaka gwa 1705 nga Yesu Kristo tanaba kujja. Ono Hammurabi n'awamba ebibuga n'obubuga obwali buliranyeewo n'aleeta bingi nnyo banaleta bangi nnyo abe south oba abo mu Maserengeta ne mu Central Mesopotamia n'abaleeta n'abagatta wamu n'akola gye bayita Unified Babylonian Rule. N'afuga mu Babylon n'acreatinga empire eyitibwa Babylonian Empire. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So ono ayitibwa Hammurabi n'afuula Babylon okubeera engagga ennyo era ey'amaanyi ennyo n'ebeera influential city ey'amaanyi ennyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Sijja genda wala nnyo nakuwa history wa kibuga Babylon kubanga ekibuga Babylon abasinga obungi enewe musinga kutegeera Nebukaduneza. Mu lunyiriri lwa Hammurabi oyo gwe njogeddeko, Hammurabi yasobola okukyusa ekibuga kino awo we tujja mwe tuyita Neo-Babylonian Empire. Eno eri new line oba lunyiriri lupya olwakabaka olwatandika oba lunyiriri lupya olwabakabaka olwatandikibwa gye tuyita Neo-Babylonian Empire eyawangaala okuva mu myaka gya 626 nga Yesu Kristo tanaba kujja paka mu mwaka gwa 539 Yesu Kristo nga tanaba kujja. Mu ngeri emu oba endala wetaaga okitegeere nti kikkirizibwa nti yawangaala wakati w'emyaka egyo, yawangaala wakati w'emyaka 626 before Christ oba emyaka 539 before Christ. Eyo Neo-Babylonian Empire nefuuka y'amaanyi nnyo, nefuuka state nene in the world ng'emaze okuwangula Abasuuli mu kibuga ky'e Nineva mu mwaka gwa 612 nga Yesu Kristo tanaba kujja. So n'olw'ensonga eyo Neo-Babylonian Empire, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, eyo Neo-Babylonian Empire n'enyumirwa piriyodi yaayo ey'okubeerawo n'okufuga mu Near East eyo. So Babylonian oba Abababylon ne bazimba, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, ne bazimba ebizimbe bingi nnyo ebirungi n'ebibumbe bingi nnyo ebyayitibwa mu nkola ey'ababumbi oba ba artist abasobola okukifuula ekyenjawulo. Mweyo mbeera mwe basinziza oba mwe bakolera n'ekibumbe ekyokusinza kabaka ayitibwa Nebukaduneza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ne Babylon oluvannyuma egwa, haleluya, mu mwaka gwa 539 mwaka gwa 539 Yesu Kristo nga tanaba kujja, less than a century nga kimaze okubeera nga kibeerawo, legendary Persian king Cyrus the Great n'awamba Babylon. So n'olw'ensonga eyo fall ya Babylon nejja nerabika, ekibuga Babylon ne kigwa. Awo nkuyitiddewo ku katono ku kibuga Babylon, saagala kigenda nnyo naye bwe tuddayo wali ku nsonga y'ekiwonvu Gehinnom, ku nsonga y'ekiwonvu Gehenna oba Gehinnom, Babylon ejja oba bajja ne bawamba Abayudaaya ne bawamba kabaka olw'ensonga yasigala akyasinza Katonda katono ke basaddaakiranga abaana wali mu kiwonvu Gehenna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Gehenna mu bufunze nga bw'okitegedde kyali kifo kya mutawaana, kyali kifo kya bizibu.
oluvannyuma lwa exile ey'emyaka 7 jjukira olwo bakomawo. Haleluya. Olwo bakomawo mu Yerusaalemi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. After 70 years nga wayise emyaka 7 bali mu buwambe Babylon. Haleluya. Bakomawo mu Isirayiri ne baddamu ne bazimba Isirayiri. Upon their return mu kiwonvu kino ekiyitibwa the Valley of Slaughter, mu ngeri emu oba endala abantu bangi awo mu budde obwo nga bakomyewo ekiwonvu bakifuula ekiwonvu ekyokwokeramu kasasiro. Kasasiro w'omu kibuga Yerusaalemi yenna ng'ayokebwa mu kiwonvu ekyo olwo nga bakomyewo from exile. 2 Kings chapter 23 verse 10 yekulaga ekyo. Bible egamba and he defiled Topeth, which is the valley of the son of Hinnom, that no one might burn his son or his daughter as an offering to Molech. Katonda addamu n'akoona ku kiwonvu ekyo. Kwegala ekiwonvu ekyo tuddamu ne tukiraba mu Bayibuli awo. So child sacrifice n'ebirala bingi nnyo ne idol worshipping n'okusinza emizimu. Ekiwonvu nga bw'olaba mu mulembe guno abantu bangi ensozi ezimu baziwa balubaale, bazisinzizaako balubaale, bazisinzizaako misambwa. Kikulu nnyo okitegeere nti ensozi zino Katonda ye yazitonda. Teri muzimu guziyinako maanyi, teri lubaale aziyinako maanyi, teri mujini guliyinako maanyi, teri musamba guliyinako maanyi. Na kino ekiwonvu kyali kyaweebwa balubaale, kyali kyaweebwa lubaale oyo gwe baayitanga Moleki. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Haleluya. Katonda kyava kibagobamu okubeera nga tebakikoleramu bikolwa bifaanaganako bwe bityo, naye tebaawulira. Kyekyo ekintu ekyababonyaabonyesa ne bagenda mu exile emyaka 7. Ki kyengezaako okulaga mu mbeera eno? Wano wonna nkunyonnyola Gehenna. Wabula nga tufundikira Gehenna eyo ey'oku nsi, ekiwonvu ekyo kyenkunyonnyodde, the valley was a place of burning swage. Kyali kifo kyakwokya buli ekiyitibwa kasasiro, buli ekiyitibwa emirambo. Kyali kifo kyakwokyezaamu emirambo ne mayiti ezitalina wakuziikibwa, nga byonna byokebwa mu kifo ekyo, mu kiwonvu ekyo ekiyitibwa Gehenna. Kasasiro ng'ayokebwa eyo. Ekivundu ekyabeeranga mu Gehenna oba mu Gehenna kyabanga kyamaanyi nnyo mu eyo Gehenna eyasangibwanga mu kibuga Yerusaalemi. Envunyu zaasangibwanga mu kiwonvu ekyo ekya Gehenna. Envunyu zabeerangayo nga buli ssaawa ziba zaavula, emirambo gy'embwa, emirambo gy'abantu nga byonna bisuulibweyo anti mu Gehenna. Omuliro nga gubeereeyo anti ng'eyo yewali oli lubaale gwe bayita Moleki, gwe basamirira Abayisirayiri abaali baava Katonda. Mu Gehenna nga yewali ekivundu. Ebyafaayo biraga nti omuntu yawuliranga ekivundu ekyo nga tannaba na kutuukira ddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyekyakwaniririzanga mu kiwonvu kiri. Ensowera zaabangayo mu kiwonvu ekyo anti zajjanga zeerolere, zajjanga zinyumirwe, zajjanga ziwulire eddembe. Jjukira obulamu bw'ensowera buli mu bivundu. Zo buli lwe zaawuliranga ebivundu, buli lwe zaawunyizanga ebivundu nga zijja oba ensowera ewunyiza mu abasoma sayansi. Kati nga zo zisembera awawali ebivundu zisobole okunyumirwa obulamu. Ebinyonyi ebirya abantu byanyumirwanga nnyo okugenda mu Gehenna, nanti nga bijja ne bisosonkola amaaso g'abantu, amaaso g'emirambo egyalinga gisuuliddwayo mu Gehenna. Jjukira ekibonerezo ekirala, Abayisirayiri oba Abayudaaya kye baawanga omubbi oba omuntu akoze ensobi. Jjukira omulembe ogwo gwali gwa Sharia law, eno era y'Abasiraamu gye bayita Sharia law. Gwalinga gw'amateeka ga Musa agagamba nti an eye for an eye, nti bw'onzigyamu eriiso nkugyamu eriiso. Jjukira omulembe ogwo gwali gugamba nga gulina etteeka erigamba nti olukwatira omuntu mu bwenzi mu mukuba amayinja attibwe. Eyattibwa yasuulibwanga wa? Mu Gehenna oba ekiwonvu ekiyitibwa Ekinom. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekiwonvu Ekinom oba ekiwonvu Kinom oba ekiwonvu Hinnom kasita okitegedde, kyekiwonvu ekyo ekiyitibwa Gehinnom mu lulimi Oluhiburu, era ekivuunulwa Gehenna mu lulimi Olugreek, era ekivuunulwa Gehenna mu lulimi Oluganda.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo envunyu zaabanga eyo, emirambo gyabanga eyo, ebiwoobe eby'abantu abakaabira abantu baabwe byabanga eyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. The smoke smelled strong and sickening. Omukka Bayibuli egamba mu Isaaya 3 olunyiriri lwa 3 nti omukka kwegamba nga nagwo guwunya. For a burning place has long, Bayibuli egamba Isaaya 3 olunyiriri lwa 3 Bayibuli egamba for a burning place has long been prepared, indeed for the king it is made ready. Its pyre made deep and wide, with fire and wood in abundance. The breath of the Lord like a stream of sulfur kindles it. Omukka nga gyeguli, enku nga weziri ez'okwongera okukuuma ekifo ekyo nga kyaka. Lwaki? Kubanga kyabanga kiteta emirundi mingi nnyo, ebiseera ebirala nga kivaamu kivundu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kifaananyi kya Gehenna eky'oku nsi, ebiseera ebimu omuliro gwakendeeranga ne bubeera nga kinyooka bunyoosi mukka. Naye ate waliwo ky'olina okutegeera ti Gehenna gye nnazo okubuulirako ey'olwaleero gye mbuulirako eya Bayibuli eyo ey'omuliro teguzikira. Hallelujah. So nga bwe tulabye ti Gehenna ey'oku nsi, it was a place utterly filthy, disgusting and repulsive to the nose and eyes. Ekifo ekyasonsomolanga ennyindo n'amaaso nga kigaleeta amaziga wadde nga toyagala kaaba. Bameka abamanyi mwe abaali basaze ku butungulu ne kakusonsomola eriiso ne livaamu amaziga? Bayibuli eraga nti ekifo kiri Gehinnom oba Gehenna, ekifo ekyo kyabanga kisonsomola, ekivundu kyakyo nga kisesemya, ekivundu kyakyo nga kwegamba olowooza ku Bayibuli bye yayogera bikulaga nti omuntu bwe yagendangawo ekifo ekyo nga kisesemya, ekifo ekyo ng'amaaso gabeera gasonsomola, ennyindo zisonsomoka, ng'owulira owunga, kubanga ekivundu ekyabeeranga wali n'embeera eyabeeranga wali nga mbi nnyo. Olulinnyawo ng'envunyu ze zikwaniriza anti ezaayitanga mu mirambo egyalinga gisuubiddwayo. Gehenna presented such a vivid image that Christ used it as a symbolic depiction of hell, the heavenly Gehenna. Hallelujah. Yesu Kristo kyava akozesa ekifo ekyo ekiyitibwa Gehenna eky'oku nsi, naye ekyo bw'atyo Mukama waffe Yesu Kristo kyova olaba nti olw'okuba ekifo ky'abantu kye baali bategeera okubeera nga kyekisingamu kye tuyita torments ku nsi mu mulembe gwe, kyova olaba abaleetera example ku kifo ekyo naye nga abannyonnyola Gehenna ey'omwoyo. Hallelujah. Ng'ogyeyo Gehenna ey'oku nsi gye tusomyeko, gye nkusomeseza mu byawandiikibwa, wawo Gehenna ey'omwoyo. Yesu Kristo yagyogerako naye yakozesa Gehenna eno ng'annyonnyola Gehenna eri ey'omwoyo. Kitegeeza ki? Gehenna ey'omwoyo eri more than Gehenna eyo gye tusomyeko. It is a place of eternal torment. Kifo kya kuyiganyizibwa okw'olubeerera, okutazikira, okutaggwaawo. Era kifo kijjudde obukyafu obutaggwaawo, omuliro gye gwakira nga teguzikira. Gehenna ey'oku nsi nkugambye nga bwe tusomye Bayibuli eraga nti erinako obudde bwe yatuuka ng'enyooka mukka, naye ng'omukka gwayo nagwo gubayagala gusonsomola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye ate kino kyo Yesu kyayogerako alaga nti kiri very very challenging, kisoomooza nnyo olw'ensonga ate kyo tekizikira, omuliro gwayo teguzikira, n'abo be gwokya tebafa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Buli wenjogera ku Gehenna simanyi oba gwosobola okufuna akafaananyi ako mu bwongo obwo ak'okubeera nga omuliro gukwokya naye nga tofa, nga toggwaawo naye nga gukwokya. Kikulu nnyo kitegeere nti eno ensi gye tulimu, emibiri gino gye tulina gifa ne giggwaawo, naye emyoyo tegifa. Emyoyo gibeerayo mu nsi ey'omwoyo, emyoyo gibeerawo nga girindira omusango gwa Katonda. Kikulu nnyo kitegeere ti omuntu eyakkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi we, omwoyo gwe bw'afa tegugenda mu kifo kino ekiyitibwa Gehenna. Naye bw'oba tonnaba kumukkiriza, bye biro, bye biseera, bwe budde, bwe bubaka bw'obadde olinza okuwulira. Simanyi ki ky'olinda okwetwalira Yesu Kristo okuba omulokozi wo.
nagambye nkubire essimu 075742020 nkwatuza obulokozi wetwale Yesu Kristo kube mulokozi wo. Gehenna eyokya, Gehenna ya ddala. Kiri kyekifo ekisinga kino kyetusomyeko ekyokunsi obubi. Yesu akyogeddeko, Yesu akikozesa, agamba nti eyo omuliro n'ennyenje zaayo kwegamba omuliro n'envunyu zaayo kwegamba byo tebikoma. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oyagala kutegeera ekyo Yesu kyayogerako, genda mu Matayo essula ya 10 ojja kutegeera ki kye njogerako. Bw'olumba mu Bayibuli awo n'obikkula osome osobole okwetegerera ki kye nkugamba Yesu kye yali ayogerako. Gwe genda bugenzi obikkule mu Matayo yiiyo essula ya 10 olunyiriri lwa 28. Bayibuli ekugamba ki? Egamba so temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mumutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu Gehenna. Wulirayo, so temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mumutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu Gehenna. Ali ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu Gehenna ye Katonda. Asobola okusalawo n'agamba nti wagenda mu Gehenna, naye ekirungi kya byonna mu kusalawo kwe tasobola kusalirawo muntu yamukkiriza nti kamusuule mu Gehenna. Lwaki tasobola? Kubanga atuwa ekigambo kye. Katonda ye Katonda w'ekigambo kye. Bw'agamba nti amukkiriza talira abakufa, naye watugamba amukkiriza teguli musinga, naye atamukkiriza gumaze okumusinga akitegeeza. Bw'omala omukkiriza teguli kusinga, atanamukkiriza Bayibuli egamba gumaze okukusinga. Gumaze gutyo okukusinga nti singa ofiira wano nga tonetwalira Yesu Kristo kubeera mulokozi wo, guba gumaze okukusinga. Matayo 10:28 bwetyo bweyogera. Era nga tokomyawo ne bw'obeera ogenze n'osoma mu Makko essula ya 9 eddamu n'ekulambika mu ngeri y'emu. Makko essula ya 9 lwaki nayo sigikusomera? Olunyiriri lwa 47 paka ku lwa 48. Olwa 47 lugamba nti n'eriiso lyo bwe likwesittazanga olijjangamu, waakiriggwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wattulu okusinga okusuulibwa mu Gehenna ng'olina amaaso gombi. Olwa 48 envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Eyo mu Gehenna envunyu tefa, envunyu zaayo tezifa, ate n'omuliro gwayo teguzikira. Ki Mukama waffe kyategeeza wano? Envunyu z'omu Gehenna ziyita ne mu muliro, zikutambula n'okutambula naye nga ziyita ne mu muliro. Amakulu gaakyo Gehenna enjaka gyeyakamu bwetyo bweri. Ekisooka tezikira, omuliro gwayo gwokya omuntu, naye ng'envunyu zaamu nazo ziyita mu muliro ne zirya omuntu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gehenna teriimu compartments. Gehenna eri very clear nti omuliro gwayo gwe gumu, n'envunyu zaayo ziringa muliro. Lwaki? Mwana wattu ziyita mu muliro, envunyu ziri ez'omu Gehenna ziyita mu muliro. Ddamu gosome bulungi ekyawandiikibwa wandi watokirabye. Bayibuli egamba mu Makko essula ya 9 olunyiriri lwa 47 paka ku lwa 48 lugamba n'eriiso lyo bwe likwesittazanga olijjangamu waakiriggwe okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wattulu okusinga okusuulibwa mu Gehenna ng'olina amaaso gombi. Olwa 48 envunyu yaabwe gyetefiira so n'omuliro teguzikira. Envunyu yeeyo mu Gehenna tefa, ate n'omuliro gwayo teguzikira. Kitegeeza bwe wabaayo envunyu mu Gehenna era nga ddala gye ziri Bayibuli etulaze zijja kutambula nga n'omuliro bwe gukwokya. Omuliro teguzikira n'envunyu we zikutambula naye nga n'okufa tofa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ki ekikwatagana ku Gehenna? Bayibuli nga bwetulaze. Because of Jesus' symbolic use ey'ekigambo Gehenna oba Gehenna, sometimes ekigambo kino kikozesebwa mu lulimi oluzungu nga hell. Hallelujah. Hell, Gehenna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. In fact mu lulimi Olugreek ekigambo ekyo kivuunulwa hell oba Gehenna. Hell eky'oluzungu. Gwe soma Makko 9 olunyiriri lwa 47 bwe kityo bwe tukivuunula nti Gehenna.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Bwekityo bwe kivunula nti Gehenna, hell in English version, mu lulimi oluzungu oba olungereza oba olunyanyimbe. So n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okukitegeera nti abagenda okubeera abali mu Gehenna balina ekifo ate ekisembayo okusinziira mu Bayibuli, kyekifo ekiyitibwa the lake of fire, ennyanja ey'omuliro. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, ennyanja ey'omuliro. Kiki ekitegeeza? Gehenna is a waiting place, hell is a waiting place. Gehenna kifo just omuntu w'alindira emyoyo gy'abo abanaasuulibwa mu nnyanja ey'omuliro we girindira. Waliwo Gehenna eyogerwako mu nsi ey'omwoyo. Yesu agyogerako, bw'onooba osomye Luka ajja gikulaga nti Gehenna gy'eri. Naye waliwo n'ennyanja ey'omuliro. Ebifo ebyo biri bibiri, hell and lake of fire. Gehenna n'ennyanja ey'omuliro. Gw'atannaba kukkiriza Yesu Kristo okubeera mulokozi wo, ke kadde omwetwalire, ke kadde omwatule. Singa addira wano nga tonnaba mutwala, kinaaba kibi nnyo gy'oli. Naawe omubuuliza ali eyo ate kyayogera ku Gehenna, naye nga nabwabeera nga ogyogerako ng'etaliiyo, ogyogerako ng'olufumo. Tekaseera naawe ozikuka obwongo otegeere ti ddala Gehenna ya ddala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hell is real. Katonda tagikwagaliza, kyeyava asindika Yesu Kristo okuba omulokozi wo akufiiririre. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abantu bangi nnyo bakisanga nga kizibu gye bali okukikkiriza nti Gehenna gy'eri. Abalala olw'entiisa bwe bamala ogisomako, olw'entiisa yaayo, abamu ne batandika okugamba nti ne Katonda tasobola kuteeka bantu mu kibonerezo kifaanana bwe kiti. Ekyaddala asobola, kubanga tujja biraba mu biwandiikibwa bingi nti yasobola okusuula abantu bangi Katonda n'abawaayo. Oba ojjukira bw'aba yasobola okusaanyaawo omulembe guli ogwa Nuuwa, n'asaanyaawo abantu n'amataba, Katonda neera y'omu asobola obikola ebyo ebisigadde omuli okusuula abantu mu Gehenna. Newankubadde yasuubiza nti taliddamu kusaanyaawo bantu ku nsi kuno namataba, kyeyava abawa akabonero akamusoke olwaleero abasiyazi ke beekwatako. Waliwo ekintu kikulu nnyo okwetegereza. Sitaani ayagala nnyo okukoppa ebya Katonda, yeekunyiza nnyo ku bya Katonda. Kyova nti bendera y'abasiyazi naye erina akabonero kamusoke. Weebuuze lwaki bendera y'abasiyazi erina akabonero kamusoke? Lwaki beesigama nnyo ku bintu bya Bayibuli? Kikulu nnyo okukitegeera gwe muganda nga mpuliriza nti akakabonero Katonda yakagaba ng'asuubiza nti talisaanyaawo mulembe mulala namataba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kyava atuwa akabonero ako ke muyita akamusoke oba aka rainbow. Naye kibi nnyo nti Sitaani akeesibako nako atandise okukeesibako. Era nga Sitaani bwe yeesiba ne ku byambalo by'omu Bayibuli, eddiini nnyingi nnyo ne bannaddiini bangi nnyo abambala ebyambalo bya Bayibuli ebyo nga bwe tubisoma mu Bayibuli, naye nga bye bakola biri contrary ku byambalo bye bambala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Olwo ebyambalo byaffe tubireke? Nedda. Ffe abalokole tulina okuzza ebyambalo byaffe, tulina okubyambala bulungi nnyo Bayibuli nga weebisomesa, ne tubyambala nga tetubikozesa mu ngeri y'obwakatonda, nga tetuswaza linnya lyabyo, tetuswaza kitiibwa kyabyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So eddiini naye byesibako. Sitaani yeesibye ne ku kabonero kamusoke, ayagala kugezaako bantu kutuggyako byaffe ebya Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Emabega kaawo waliwo omusumba gwe nalabye ng'ekkanisa ye yali logo gy'akozesa ya kabonero kamusoke. Bambi kati ng'asanze akaseera akazibu, abamu batandise okulowooza nti y'omu n'abasiyazi. Sitaani atandise okwekiikakiika mu bintu by'abantu ba Katonda, ye kisikisi mu bintu bya Bayibuli. Naye kikulu nnyo okukitegeera era okukibategeeza nti Yesu Kristo yajja tube balamu ate tubeere n'ab'obulamu mu bujjuvu. Gehenna gy'eri ya ddala. Weetwalire Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Praise the Lord. Hallelujah. Waliwo research eraga nti abantu bangi nnyo abatakkiririza mu Gehenna. Waliwo survey eraga nti emyaka 10 egiyise emabega, over 10 years ago, gindicatinga nti aba Methodist 58% tebakkiririza mu Gehenna.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Abantu bangi nnyo, they do not wish to believe that some will suffer eternal torment. Abamu tebakkiriza ti abantu abamu bajja kgenda mu eternal torment. Era kyongera okulaga nti 60% ey'aba episikopi oba episcopalians nga tebakkiriza nti Gehenna gyeri. Era kyongera okulaga nti 35% ey'aba Presbyterian, eyo nayo nzikiriza ne wano mu Uganda weeri, ey'aba Presbyterian Church, abo nabo 35% tekkiriza nti Gehenna, abantu abamu bajja kgenda mu Gehenna. Oba waliyo omuliro ogunaayokya abantu abamu oba ogujja okwokya abantu. Ba American Baptist 22% ey'aba American Baptist tebakkiriza nti Gehenna abantu bajja kugisuulibwamu. Ba American Lutherans badinayinga ekifo kino okubeera nti ddala kiri existent in the spiritual realm, mu nsi ey'omuggulu ey'obwakatonda oba mu nsi ey'okusala omusango gwa Katonda. Tebakkiriza nti Gehenna gyeri oba ejja kubeerawo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda nti oba abantu bajja kugisuulibwamu. Hades oba hell is already there. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gehenna esangibwawa? Kino kye kibuuzo ky'oyinza okwebuuza. Emirundi mingi twogera ku ggulu. Eggulu lyogerwako nga liri waggulu. Emirundi mingi Bayibuli bw'eba eyogera ku ggulu, bw'eba eyogera Katonda, ekifo kya Katonda gy'atuula kyogerwako nga kiri mu ggulu. Naye Gehenna esangibwawa? Gehenna esangibwa mu magombe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Nabagamba bw'ogenda n'osoma mu kitabo kya Lukka essula ya 16 n'atera okumaliriza. Lukka essula ya 16 olunyiriri lwa 19 paka ku lwa 31 lukuwa olugero lw'omusajja omugagga ne Laazaalo omwavu. Olunyiriri lwa 22 paka ku lwa 23 lukulaga nti mu magombe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oba twogera ku magombe, bangi kummwe mulowooza nti amagombe y'entaana. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. No, amagombe si y'entaana. Gehenna weeri n'amagombe weegali. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gehenna weeri n'amagombe gakola gatya? Nago weegali. Gehenna oba amagombe gasangibwa mu mutima gw'ettaka. Bayibuli eyita the center of the earth, mu makkati g'ensi we wali Gehenna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mu makkati g'ensi mu mutima gw'ettaka ye wasangibwa Gehenna. Ettaka lirina omutima gwe tosobola kumanya wawe guli. Naye Bayibuli eri very clear ekulaga, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Bw'oba osomye Matayo essula ya 12 olunyiriri lwa 40, Bayibuli abamu mugisoma naye temwagala kugitegeera. Omanyi kyawukana okusoma Bayibuli n'okwewaayo Omwoyo Mutukuvu agikumanyisa agikutegeeze. Mu Matayo essula ya 12 olunyiriri lwa 40 bw'ona olusoma nga tolinga asoma mawulire oba lupapula lwa mawulire agabukedde ngaagala nnyo n'aga New Vision. Bw'ona osoma nga tolinga asoma mpapula za mawulire naye ng'osoma kuyingiza, osoma Omwoyo Mutukuvu akubikkulire, ojja kutegeera ki kye njogerako olwaleero. Mu Matayo essula ya 12 lwa 40 lwogera luti, lugamba nti olunyiriri lwa 40 Matayo lugamba nti kubanga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Yesu Kristo yali ayogera ku kufa kwe, tyagenda kufa amale ennaku 3 mu mutima gw'ettaka. Yona bwe yafa yamala ennaku 3 mu mutima oba mu lubuto lw'ekyennyanja kye bayita kirukwata. Olwaleero awo n'abalokola abamu we basiruwalira ne batandika okugamba egyo emizimu gya lukwata, egyo emizimu gya lukwata. Don't be stupid, toba musiru, zuukuka buzuukusi mu bwongo bw'otegeere teri muzimu gusobola kukwata mwana wa Katonda. Ng'otegedde Katonda, ng'otegedde Yesu Kristo, omuzimu tegukusobola. Mulekerawo ogulumiza emizimu ng'ate Katonda eyatonda eggulu n'ensi waali.
exalt God, situla katonda mu mutima. Toyina ngeri gy'ositula katonda mu mutima gwo ate emizimu ne gikukinako. No way, tegirina ngeri gye kisobola kukinako. Kyova ntera bagamba nti most of the times emizimu gino gyo, in fact minafu Yesu yagituwangulira, era olwaleero tulina obuyinza obugigoba nga girabise wonna wonna wegigezaako okweraga, tulina obuyinza obugigoba. Naye abalokole abasinga b'emizimu gyabwe batya nnyo emizimu, batendereza nnyo emizimu. Olunaku lumu nabulirako obubaka nga bugamba worshiping the devil and knowing it. Era lumu ndibuzza nga bugamba nti okusinza sitaani nga totegedde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Buli kantu akakubaako n'okawa sitaani, omutwe we gukuluma bannange sitaani kyankola. That is worshiping the devil and knowing it. Hallelujah. You are giving him credit for the things he has not done. Omuwane credit ne ku bintu byatakoze. It is devil worshiping. It is devil worshiping. Obera ulisa kino waliwo omuzimu gwa lukwata. You create demons which has not been there. Notandika okutondawo emizimu egitabaddeewo, ogitondawo na lulimi lwo. Watch out. Wandibanga gwe wetulugunya n'okusinga emizimu. So n'olw'ensonga eno Yesu Kristo tukimanyi bulungi nnyo, yaziikibwa mu ntaana ya Yozefu. Bw'onooba osomye Matayo 12 tujja kizuula Yesu Kristo ayogera kukumala ennaku 3 n'ebiro 3 mu mutima gw'ettaka. Omutima gw'ettaka teyali ntaana mwe yaziikibwa. Omutima gw'ettaka, it is another place, kifo kirala. Hallelujah. Abefeso 4:9 Bible egamba before Christ ascended he first descended into the lower parts of the earth. Bible egamba mu Befeso 4:9 nti Yesu Kristo nga tanaba kwambuka mu ggulu yasooka kukka wansi mu bitundu ebya wansi eby'omu ttaka. Ye lwaki sirisoma ng'ey'Oluganda bwerwogera? Genda osomewo Abefeso. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Katusomewo Abefeso essula ya 4 olunyiriri olw'omwenda. Abefeso essula ya 4 olunyiriri olw'omwenda lugamba naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigambo ki wabula okugamba nti neera yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi. Omutima gw'ettaka yeeyo awayitibwa enjuyi eza wansi ez'omu nsi. Hallelujah. Praise the Lord. Enjuyi eza wansi ez'omu nsi tukimanyi bulungi nnyo nti entaana ya Yozefu yali nzimbe ng'eri wano ku nsi, nga nzimbe eri wano ku nsi. Omubiri gwa Yesu mwe gwagalamizibwa, naye omwoyo gwa Yesu gwakkirira mu njuyi eza wansi ez'omu nsi. Hallelujah. That is none other than SHEOL. Ekyo kyetuyita amagombe. Gwakkirira mu magombe. Ki ekiri mu magombe? Amagombe kyekigambo ekya Hebrew SHEOL, ekya Greek HADES. Oluusi mwe bajja ekyoluzungu HADES. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ebiseera ebisinga ba Bible translators bwe boogera ku kigambo GEHENNA oba hell, olumu bakozesa ekigambo HADES oba hell. Lwaki? Lwa nsonga nti bakimanyi nti Yesu Kristo bwe yazuukira abatukuvu bonna abaali mu magombe baggyibwayo. Lwaki? Amagombe gaalimu ebiwayi bibiri, gaalimu GEHENNA n'ekifuba kya Ibrahimu oba ekifo ekiyitibwa Paradise. Yesu bwe yakkirira emagombe, bwe yali azuukira yavaayo ne Ibrahimu n'abatukuvu bonna Ibrahimu be yali akuuma. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bonna ne baggyibwayo mu kifo ekyo ekiyitibwa amagombe SHEOL. So kati amagombe gasigalamu ekifo kimu ekiyitibwa GEHENNA. Bonosoma mu kitabo ekya Luka nga bwe nakikuwadde ojja kulaba ti ebifo bino byali byeri wala, naye nga buli omu ali mu ludda lweno asobola okulengera abali mu ludda lweri. Kati olwaleero kyova aba Bible translators basobola okukiyita hell oba HADES. Lwaki? Kubanga mu magombe kati wasigalayo ekifo kimu, GEHENNA. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Numbers okubala essula ya 16 olunyiriri olwa 3 paka ku 32 ebyo ebitundu ebya wansi eby'omunda Yesu gye yakka Bayibuli byeyogerako. Wano waliwo Katonda abantu abamu be yasalira omusango n'abasindikirawo in the pit oba mu SHEOL oba mu bunnya. Genda osome mu Numbers 16 olunyiriri lwa 30 paka ku 32.
ojja kulaba God explained that he was doing something very unique. Kwegamba oshiraba kiraga nti Katonda yali akola ekintu ekyali unique ekyali tekibangawo, nti ku mulundi guno Katonda yasobola okuyisa abantu yatwala abantu direct mu magombe n'emibiri gyabwe. Kyekintu ekyenjawulo ekiri unique Katonda kye yali akoze mu byafaayo bya Bayibuli. Philippians chapter 2 verse 10, Abefeso 2:10 nayo erina bwekulambika bulungi nnyo. Nenga tuvudde waawo ekigambo SHEOL oba magombe mu lulimi Olubibru kirabika emirundi 22 mu Bayibuli eyo ndagaano enkadde. Bayibuli egamba I will go down into SHEOL, into SHEOL, tinja kukirira mu magombe. Bono basomye Genesis chapter 37 verse 35. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Into SHEOL, hallelujah, mu magombe. Ekigambo grave nakyo nekiryoka kyogerebwako nga kyo, hallelujah. So ojja kusoma kyamateeka 3:22 Zabbuli 86:13 byonna eyogera ku nsonga ezo. Naye nga nvudde waawo ebyokunyonyola bingi naye nkubirira kubanga saagala kubuulira njiri otandika okwebaka. Maliriza nkugamba nti Gehenna nti omuntu bw'afa omubiri gwe guziikibwa kungulu ku ttaka ly'ensi, mu ttaka ly'ensi. Naye eno ensi gy'olaba eyina kyeyitibwa Bayibuli kyeyita omutima gw'ettaka. Omutima gw'ettaka byebyo ebifo ebya wansi, zenjuyi eza wansi ebuziba. Bayibuli zeeyogerako ewali ekifo nga kiringa nsi ey'abafu. Haleluya. Ekifo ekyo nga yensi y'abafu, abo abafa nga tebakkiriza Kristo Yesu. Mu kifo ekyo wansi mu mutima gw'ettaka yewali location ya hell oba Gehenna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Leero njogedde bitono ku lake of fire, nsinze kusomesa ku Gehenna kubanga gye nazze okwogerako. Kungulu we tuziika mubiri gwo gubeera kungulu kwekyo kye tuyita QEBER mu lulimi Olubibru, entaana tugiyita QEBER. Mu lulimi Olubibru olwa Bayibuli entaana eyitibwa QEBER, the grave. Hallelujah. So bwe twogera ku earth eyina dimensions oba ettaka. Bwe njogera ku earth ettaka, kale kankozese luno olulimi ab'amasannyalaze batera okukozesa. Batera okugamba nti ennyumba oba ogiwayalinga bagisimire ekinnya ekyokuteekamu earth wire. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, earth wire. So basima ekinnya bateekeyo earth wire. That earth wire econnectinga ku kino kye tuyita earth ettaka. Si earth ensi just kwe tuli, but earth ettaka, in the earth mutaka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo kino bwe kiti bwe kiri on the earth oba mu ttaka mwe tuziika omulambo. Ogw'omulambo entaana gye tusima ne tuguteekayo eyitibwa QEBER mu lulimi Olubibru. Hallelujah. So the body goes to the grave, the soul goes to HADES. Kyekyo ensonga gy'olina okumanya. Omubiri gukkirira mu ttaka, naye omwoyo ne gweyongera ne gukkirira mu magombe. Gwani ogukkirira? Ogwoyo atakkiriza Kristo Yesu kubeera mulokozi we. Before Yesu nga Yesu tannaba kujja, emyoyo gyonna gyakkiriranga. Egy'abakkiriza Katonda n'abatamukkiriza gyonna gyakkiriranga mu magombe. So waliyo ekifo mu ttaka, mu magombe ebuziba mu mutima gw'ettaka. So waliwo ettaka n'omutima gwalyo. Mu mutima gw'ettaka, ekifo ekiyitibwa omutima gw'ettaka ebuziba mu makkati g'ensi. Bayibuli egamba in the center of the earth. Hallelujah. Mu makkati g'ensi. Ate ku maapu ya Bayibuli amakkati g'ensi kikkirizibwa nti gali mu kibuga Yerusaalemu. Naye nga Bayibuli eyongera n'eraga ebuziba mu ttaka wansi w'ensi, kwegamba wansi w'ensi. Kyokka Bayibuli egamba nti Katonda kyeyavaamuwa erinnya ani Yesu, erinnya erisinga amannya gonna, ti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi ne wansi w'ensi byonna bivuunamira erinnya lya Yesu.
oza katonda yandiyogedde wansi w'ensi nga teri kiriyo. Eyo wansi w'ensi mu mutima gw'ettaka eyo munda ye wali ekifo ekiyitibwa the world of the dead, the unseen abode of the dead, ekifo ky'abafu ekitalabika, ensi y'abafu etalabika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So the body goes to the grave. Mu ndagaano enkadde Yesu nga tannaba kujja, emibiri nga bwe baziziika gigenda mu ttaka, naye nga n'emyoyo gikkirira mu magombe. Haleluya. Naye mu magombe gaalimu ebiwayi bibiri, naye nga waliwo n'oluwonko olunene olwawula ebiwayi ebyo. Oluwonko olwo nga luyitibwa the gulf, oluwonko olwawula, nga kiraga nti teri muntu asobola kusala kuva eno agende eri. Teri ayinza kusala kuva ku ludda lwa Ibulayimu ajje mu Gehenna, ate teri ayinza kusala kuva mu Gehenna agende mu kifuba kya Ibulayimu. So eyo nga yewali Gehenna, HADES, haleluya, prior to the resurrection of Christ. Amagombe bwe gato bwe gaali nga Yesu Kristo tannaba kujja. Hallelujah. Praise the Lord. So gasangibwawa in the lower parts of the earth, or in the heart of the earth, mu mutima gw'ettaka, wabula muziyitibwa lower bottom parts of the earth. Eyo yewasangibwa amagombe, yewasangibwa HADES, haleluya, kwagamba yewasangibwa Gehenna, hell. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. In the lower parts of the earth, in the lower parts of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. In the lower parts of the earth, eyo yewasangibwa amagombe. Kansubire ontegedde bulungi nnyo. Luka 16 akuwa bulungi, Yesu akuwa bulungi ekikwatagana ku nsonga eno mu kitabo kya Luka essula ya 16. Luka essula ya 16. Let us go in the book of Luke. Luke chapter 16. Luka essula ya 16. Olunyiriri lwa 19 lwogera bwe luti, lugamba, awaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. By the way, ne kanzu ya Yesu yali ya ffulungu. Kyobola Yesu yali musajja mugagga, ne kanzu ye baagikubira akalulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Bayibuli egamba mu Luka essula ya 16 olunyiriri olw'19, Bayibuli eyogera bweti negamba, awaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu n'ebbafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Era waliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga mu mulyango gwe, eyali awummusewummuseemu amabwa. Olunyiriri olwa 21, nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga. Era embwa nazo zajjanga ne zikomberera amabwa ge. Olunyiriri olwa 22 ne lugamba, awo lwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika, n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa, n'aziikibwa. Owulira embeera eyo. Olunyiriri lwa 23 ne lugamba, n'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa. Wulirayo ekigambo magombe kirabise, kye tuyita SHEOL. N'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala. We wali galufu eri gye nagambye, wawo galufu ebaawula. Ibulayimu ali eri, abatukuvu bonna abaafanga ab'endagaano enkadde nga bawummulira eri mu kifo Ibulayimu gye yawummulira. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bonna abalinga tebakkiriza Katonda baagwanga eno mu Gehenna. Bayibuli egamba nti n'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala, ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. Olunyiriri lwa 24 n'ayogerera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo annyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange, kubanga nnumwa mu muliro guno. Kino kikulu nnyo kitegeere nti guno omuliro omugagga gwe yalimu, haleluya, guno omuliro omugagga gwe yalimu yagulimu ng'ate talina mubiri, omwoyo gwe gwali guguwulira.
mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kitegeeza in that state omuntu ng'afudde omwoyo gwe nga tegulina mubiri gutandikirawo judgment yagwe etandikirawo. Bano bambi bwe baafa tetulabawo purgatory awo, tetulabawo kifo kye bayita purgatory, tulaba GEHENNA. Haleluya, tulaba GEHENNA so si purgatory. Ate nga tulabanga n'okusonyiyibwa kw'omugagga tekuliiwo, eri teri kusonyiwa. Bw'ogenda mu GEHENNA teri kusonyiyibwa. Bino eddiini z'ensi zibalimba tibajja kusabira omulambo gw'oyingira eggulu, apaana, teri kusonyiyibwa. Kyova olaba ne Nabbi Muhammad buli lwe bakola okusaba basigala bamusabira, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basigala bamusabira nti okusasira n'emirembe bibeere ku ye. Lwaki? Tebamanyi oba naye ali mu ggulu oba aliwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Lwaki? Bayibuli yokka yekuwa assurance ti bw'okkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo eggulu liwedde, olimaze. Haleluya. That's it. Nebabulaga teriyo kusonyiyibwa mu GEHENNA. Once you go there, you are already there. Kasita ogenda eyo obeera omaze okutuuka. Era tulaba mugagga agamba nti n'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kukulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. Olwa 24 n'ayogerera waggulu n'agamba nti kitange Ibulayimu, nsaasire otume Laazaalo annyike ensonda y'olunwe mu mazzi ampozeewoza olulimi lwange kuba nnumwa mu muliro guno. Olwa 25 naye Ibulayimu n'amugamba nti mwana wange jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'ati ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa gwe olumwa. Kiki ekitegeeza? Buli omu yakolerera bye yakolerera ng'akyali mulamu. Kitegeeza ki? Ibulayimu kyamwanukula. Ibulayimu kyamwanukula kitegeeza teri kusonyiyibwa kulala. Olulwe lwaggwa, buli omu ku nsi olulwe alumala kati. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ojja kuteekebwa mu kofini bakuyimbira akayimba fuba fuba eggulu y'empeera yeeke waffe, fuba fuba, ne togenda kufubisa mugongo ng'ogalamidde, ofuba kati. Ate bafuba batya? Kusalawo na mutima gwo ne weetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Yenfuba yokka gy'oyinza okufuba. Bayibuli egamba mu Lunyolo lwa 26 nti era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu lwe twayise galufu. Waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye muli. Katonda yakigenderera nti mu magombe yali yateekawo oluwonko olwawula ekifo Ibulayimu gy'ali n'abakkiriza n'ekifo kiri abali mu GEHENNA gye bali. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Olwa 27 lugamba n'agamba nti kale nkwegayiridde kitange ontume mu nnyumba ya kitange. Wulirayo, omugagga asaba kuddako ku nsi. Kano njagala kagende ku mmwe abanyumirwa okuwuliriza nnyo bu audios bw'abafa ne bazuukira. Abafa ne bazuukira well and good. Mwebale nnyo kuzuukira, Mukama n'abazza mu bulamu ne muzza obujulizi. Ekitiibwa kya Mukama. Naye ate era njagala obbategeeza nti kakutanda n'ozuukira n'oyogera ebinsukkako mu Bayibuli sijja kugoberera, sijja kuwuliriza. Era obwo obutambitambi sitera nnyo nze kubuzannya mu kkanisa naddala ng'omuntu yafa n'azuukira naye nga byayogera ndawa birina we biviiridde ku Bayibuli. Ti ate abeesiiga lipusitiiki olwo bagenda mu GEHENNA, simanyanga abasiba enviiri abo bagenda mu GEHENNA. That is stupidity of the highest order. Lwaki? Kubanga Bayibuli eri very clear. Lipusitiiki tatwala muntu mu GEHENNA, okusiba enviiri tekitwala muntu mu GEHENNA, naye omwoyo gw'omuntu okubanga tegulokose kyekigutwala mu GEHENNA. Haleluya. Lipusitiiki tatwala muntu mu GEHENNA, okusiba enviiri tekitwala muntu mu GEHENNA, okwambala obulungi n'onyuma tekikutwala mu GEHENNA. Kigasa ki ne bw'onoogaana okwambala obulungi naye ng'omwoyo gw'ogaanye oguwa Katonda? Ekintu kyokka ekitwala omuntu mu GEHENNA kwe kugaana Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. The day you deny Jesus Christ is the day you are doomed. Hallelujah. Olunaku lw'ogaana Kristo Yesu lwe lunaku lw'obeera okomezeddwa. Hallelujah.
Praise the Lord. Bible yina eri very clear tulaga nti n'abo abantu okudda baabagaananga okudda, meaning once dead you are dead. Hallelujah. Baabagaananga okudda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Wuuno omugagga yali asaba akomewo ne bamugamba tojja kudda. Hallelujah. Era Bible egamba nti olunyolo lwa 16 era ku ebyo byonna wakati olwa 27 lugamba nti nange n'agamba nti kale nkwegayiridde kitange ontume mu nnyumba ya kitange. Olunyolo lwa 28 lugamba kubanga nina abooluganda 5 abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. Olunyolo lwa 29 naye Ibulayimu n'agamba nti balina Musa ne bannabbi babawulirenga abo. N'agamba nti nedda kitange Ibulayimu naye omu ku bafu bw'aligenda gye balyenenya. N'agamba nti nedda kitange Ibulayimu naye omu ku bafu bw'aligenda gye balyenenya. Olwa 31 n'amugamba nti nga bwe bataawulira Musa ne bannabbi era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira tebalikkiriza. Haleluya. Kyekino kyegezaako okulaga nti yamulaga nti tasobola kumutta, tasobola kumukkiriza kuvaayo, ate ne Ibulayimu talina buyinza bumugjayo mu Gehenna. Ye omusajja kye yali tamanyi ti ne Ibulayimu talina buyinza bumugjayo mu Gehenna. So n'olw'ensonga eyo amulaga nti bannabbi we bali, enjiri ebuulirwa. Abantu muyinza okugaa nti twandyagadde gundi okwega muntu ayinza okufa n'atugenda Mukama oba wandinzizizza, naye ne bwe banaakuzza nti obuulire abantu. Ensonga eri bweti Bible yina eri very clear egamba nti Katonda yatumadde obubaka bwonna, bannabbi ne Yesu waakwo. Ensi eyagala ki? Ne bwe banaazuukira tebagenda kukyusa. Olaba ne guno omulembe tuwulidde waliwo abaazuukira abagamba nti bagenda mu ggulu ne balaba Katonda, mbu n'abatuma ne bakomawo baddemu babuulira enjiri, neera nabo babuulira, naye abantu baganye okulokoka, baganye okukyuka. Meaning that obujeemu bwa mutima n'okukkiriza kwa mutima. Omufune bwafa ku kyalo kyewammwe n'azuukira olwaleero n'agamba nva kulaba Katonda, n'agamba mulokoke mwenna, nkukakasa ekyalo kijja sigalako ababbi, kijja sigalako abatamiivu, kijja sigalako abakakanyavu. Lwaki? Waliwo abaana b'okubula. Abaana b'okubula si beebo Katonda basalawo nti babule, ne baana bakubula lwa nsonga beewaddeyo nnyo emitima gyabwe ne bagiwa Sitaani ne bagaanira ddala Katonda. Owokukkiriza atali wakubula. Wetwalire ekigambo kya Katonda kino ky'owulidde olwaleero. Mwabafa ne muzuukira ne mugenda mu ggulu. Bw'obanga ddala wagenda n'olaba Katonda, ddala n'olaba ekitiibwa kya Katonda, naye kirungi. Naye nze Bayibuli gye nsoma egamba mu biro eby'oluvannyuma n'ebiringa ebyo bijja kubaawo. Abantu bangi bajja kufa bazuukire, naye ng'eggulu lye bagenzeemu ddala. Ng'eggulu lye bagenzeemu si lye erya Bayibuli, nga n'ekigendererwa ky'eggulu lye bagenzeemu kutiisa bantu ggulu. Batya abamu mugenda ne mudda, naye nga bye mwogera oluusi bisusse ne ku Bayibuli. Kati nze awo ng'omu Katonda mmanyi tajja kunnenya okubeera nga sikuwuliriza, nga situtte by'oyogedde, as long as bisusse ku Bayibuli. Kubanga teriyo musango ogulaga nti omuntu alisuulibwa mu muliro olw'okuba yagaana okuwuliriza afudde n'azuukira. Naye ate waliyo omusango ogulaga nti oyo akyama okuva ku kigambo kya Katonda n'agoberera ebyo ebiri ebbali waakyo, ate oyo asobola okufiirwa empeera ne waaba yakkiriza Yesu. Kikyengezako okulaga oba wafa n'ozuukira, naye nga mulina ebintu bye mutera okunyumya ennyo mwabafa ne muzuukira, naye mujja kuwuliriza ki kyenkugamba. Kyegezaako okugamba oba ki nange nzikiriza nti natumibwa Mukama okubuulira enjiri, ate kubuulira enjiri eya Bayibuli. Kakati mujja kunsonyiwa bwe sijuliza nnyo bujulizi bwammwe na buteepu bwammwe obwo kasita bubeera nga bwawukanye ku Bayibuli. Eriya yonna gy'oyawukana ku Bayibuli nze awo wenkoma ne nfundikira akatambiko. Lwaki? Because binsusse.
kale gwe bisigaze yalaba eggulu kubanga nze situukangayo mu buliwo kati gwe yatuukayo waliwo ebintu kyamayi bulungi Katonda atuwa omwoyo w'amagezi ne wabeera nga ddala wafa n'ogenda mu ggulu alina byajja okulungamya okwogera ebirala kulungamya obutabyogera bwe kiba nga kyetaagisa kubanga ate era nga mmanyi kiba kyetaagisa lwaki kubanga ajja kwogera ebyo ebicorrespondinga n'ebyawandiikibwa. The moment woyogera ebitacorrespondinga n'ebyawandiikibwa obeera otandise okutulaga nti eggulu lye wagendamu oluusi ddala. Lwaki? Eggulu eryo lye mugamba gye mwagenda ne musangayo Michael Jackson, eggulu eryo gye mugamba gye mwagenda ne musangayo simanya biki. Bayibuli eri very clear etulaga ti abafu bali eyo bali mu GEHENNA abatakkiriza Kristo Yesu. Ate abamukkiriza Bayibuli eraga nti Yesu Kristo bwe yafa n'azuukira bonna bayambuka mu ggulu. Ekifo kiri ekya Ibulayimu gye yali abeera Bayibuli eraga nti kyakyuka ne kidda mu ggulu ne kivaayo. Okuva olwo buli muntu yenna akkiriza Kristo Yesu Bayibuli etulaga nti ayambukirawo mu ggulu, naye omubiri gwe gukkirira omubiri gwe gukkirira mu ntaana, omwoyo gwo ne gwambuka mu ggulu. Lwaki? Because Yesu bw'azuukira compartment number ey'ekifuba kya Ibulayimu yafuna kye tuyita relocation, nebeera shifted, nesengulwa, nejjibwa mu magombe, neyambuka mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mukama abankuumire amanya n'eddoboozi. Nsigadde nze Pr Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Outer Church mu Kivu, Kampala, Uganda. Nkomyawo si lwakuba mbubikomyawo, nkomyawo lwakuba nnuŋŋamiziddwa nkomaawo olw'ensonga ebyokwogera bingi. Bompaayo n'essaawa endala emu nsobola okwogera ate kweyo compartment esenguka etya okuva mu magombe eyambuke mu ggulu. Ye abaffe bw'ebanga eyambuse mu ggulu, abafu bano abafiira Mukama waffe Yesu Kristo nga bambuse mu ggulu, ate olwo Yesu bw'alidda abanaazuukira be baliwa? Ebyo byonna ebibuuzo oyinza oba obisigaziza, naye kkiriza Mukama nnuŋŋamiza nkome wano, naye nga ansa zaabyo zonna weeziri. Mukama bankuumire. Nsigadde nze Pr Martin Timothy Lubega, Theios Divinus Outer Church mu Kivu, Kampala, Uganda. Enamba y'essimu eri +256 7574 20020. Osobola okuweereza, osobola okuba okw'essimu n'oweereza ekibuuzo kyo ky'olina n'onoonya okulungamizibwa kwonna kw'oyagala mu bwakabaka bwa Katonda. Naawe awulira okulumirizibwa okugamba nti wandyagadde owagire ku mirimu gya Katonda mu kkanisa eno eya Theios Divinus, yetaawo otunoonyeeko. Mukama abankuumire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amin.